abakyala mu kwegamba mwe mukwa ogamba nti nze omusajja bw'aba alina ssente oyo nja mwagala. Ssente mugenyi. Leero gyenkya n'agenda. Ssente mugenyi, saagala ssente tuzifuule nga kwegamba kye kintu ekyenkomeredde kye tusinziirako n'ogamba nti omusajja bw'aba alina ssente nze ŋŋenda mwagala kati bwe ziggwawo nga kye kiddako. Stop using money as the binding factor to the relationship you're going into. Because tulabye bangi abagenze mu relationship nga za ssente ne babakola ebintu ebitagambika. Ne babakuba buli nkya naggulu ng'omusanga n'olubalirungu naye nga lwaki tovaayo naye nga ali mu pajero ez'amaanyi. Ali mu zibbenzi ez'amaanyi obulamu bw'alimu ne bwalimugamba ne bananga omwana oyo yateeba naye nga bwakubuulira by'ayitamu. Stop using money as the binding factor to get into any relationship. Omukyala awuliriza enkyaleero kino njagala okikubuulira kati. If a man ever gets you ng'akwesezza ssente ze n'akuyingiza mu relationship eyo ng'adipendinze ku ssente, you are as good as a property. Agenda kukola kyonna ky'ayagala because amanyi worth yo. Ajja keera ku makya kukuba akukola byonna by'ayagala amala agambe nti bebe obukadde butaano buubwo ogende Dubai owummulemu. Kati gw'otandika okusireyinga yonna gy'osireyingira olumya abayaaye naye nga you've paid the price. Someone is battling you, someone is abusing you, someone is beating you up because you're not financially secure. Ate ngera wakozesa kintu kya ssente okitegedde awe wali obuzibu. If you cannot be financially stable ate ng'okozesa ssente to get into relationships noganza omusajja bw'aba alina ssente bannange nze awo ŋŋenderawo. Be ready for the circumstances ahead. Be ready to pay the prices because bagenda kuvuma, bagenda kukola ebitagambika, bajja na kuleeta abakyala abalala mu nju eyo naye nga tojja kuvamu because ssente weeri munnanga ate naakola ki? But are you worth that? Are you that low? Are you that cheap? Bebuzo benjagala webuzo omukyala awuliriza radio for this early morning. No yenna ali wano ku Facebook asharinze emboozi eno. Bebuzo byenjagala twebuuze kwagamba oli cheap okutuuka ku mbeera eyo. Abasajja bakola byonna ebisoboka naye basinziira ku ngeri kwegamba oyimiriddemu otya. Ebibuuzo abasajja babuuza olumu mubibuusa amaaso because at times some people cannot be rational but they are rather emotional so you can't understand it. Ninja kubuulira amazima ebyo bikulu. Ekirala abakyala muyige kye bayita hands off management ey'aba relatives bammwe oba mikwano gyammwe. Abakyala we mufuna ssente oba bw'ofuna omwami ng'alina ssente mwagala kwegamba ensi yonna etegeere nga balo bw'alina ssente ng'era mwemwe mwakikuba edda. Awo ne mutandika okuleeta abantu bano ab'enjawulo mu maka gammwe ba mu relationships zammwe. Abantu bano batta nnyo relationships zammwe mu butamanya nti bwe basembera bafuuka ekikoligo. They become a burden, a liability eri omusajja. Omusajja yeeyiiya agezezzaako okugattagatta ate naawe agezezzaako kusembeza ate naawe n'osembeza baganda bo mukaaga. Kwegamba okubayamba ayagala naye banne bw'abitula n'agamba bannange kimmenya. Abo abantu bennyini b'oleese mwe muli abagenda okutandika okutwala balo oba boyfriend boyo bagenda tandika omutwala because obasembeza. Bw'oba oyagala okuyamba ab'eŋŋanda zo bayambire gye bali, baweereze obuyambi, baweereze ssente. Let it be off-site management. Tobakkiriza kusembera nnyo because bagenda tandika olaba obunafu bwo awe bagenda osinziira okukuba endipo. Program omuntu wa wansi tukyali live.